We have just received his body this morning. It arrived at 9:05 a.m. And now we have just brought him to this home you have seen here. He's going to be here until this evening, when we expect him to go, his body to be taken to his home. And thereafter, he will be taken to his daddy's place on Thursday. We also expect to receive him on the sports arena, that's in Kololo, in Lugogo. From Lugogo, we shall, on Friday, we shall take him to Lubaga. And then from Lubaga on Friday, we shall take him to Kamengo. So we argue, all our members and all our fans and all well-wishers of PLU and all good-loving citizens of both family, Cedric Babu's family and Mr. Francis Babu's family, to come and join us on that burial ceremony, which will take place on Saturday at Kamengo. My name is Henry Kabanda, the Chief of Staff of PLU Central Region. We have lost our pillar, and that is Mr. Cedric Babu. Mr. Cedric Babu has been the Vice National Chairman of Greater Kampala, PLU Greater Kampala. PLU, that is Patriotic League of Uganda. So thank you very much. Most of the program will be communicated to you in the due course. Amanya nedobozi bampita Mr. Simo Evarist, National Sports Coordinator wa PLU. Era olunaku olwaleero tukimye omuntu waffe ku kisaawe Babu Cedric eyafiira mu ggwanga lya Kenya Aga Khan. Leero omulambo tumaze ogutuusa wano ku Funeral Service Uganda e Bukoto. Fenge ekisinde kya PLU oba aba PLU ffenna tulina okulumizibwa kungi olw'okufiirwa omuntu waffe abadde mulamu ate nga abadde akyali muto nga ab'ebyemizannyo mu PLU era yomu abadde vice chairman waffe aba sports. Tulina okulumizibwa kungi era tusaba nnyo Katonda amutwale mu mirembe ate nga amumuze bulungi. Tujja kudda mabega naye nga tujja kufuna omuntu omulala Katonda gw'anaaba atuwadde ayongereko. Cedric Ndirima Babu yomu nga bwe nkugambye abadde vice chairman wa sports mu PLU. Tulina ebintu bingi bye tubadde tutegese, abadde ategese okulaba nga PLU tugitwala mu maaso okuvisitinga district by district nga bwanoonya academy era yali yampo olukusa olunoonya abaana abato mu districts gonna mu Uganda nga tutandike tubateeke ku byemizannyo byonna era nga ebyemizannyo mu Uganda yomu yabadde president wa Tennessee mu Uganda era Uganda efiiriddwa nnyo omuntu wa nkizo nnyo ku byemizannyo era nsuubira nti yafuna atakangali Rwanda era yali ku byemizannyo mu Uganda abadde omu ku bantu abaagala nnyo sports era ne General Muziki ne Rugaba abadde amwagala nnyo kubanga ye muntu abadde omuntu omulungi nga yagaliza buli omu era ffe mu sports yomu abadde nga atuterayo eddoboozi ewa General Muziki ne Rugaba naye nga bambi tulumizirwa nnyo. PLU Sports Club era etegeka okumukolerayo tournament bye yabadde ategese byonna tujja sigala nga tubitwala mu maaso. Nze abadde sports coordinator era ngenda kwambala kyennyini kyabadde ategese tulebeke tukitwala mu maaso. Abadde afaayo nnyo naye tugenda tegekayo tournaments ezimuhonalinga okulwa okufa kwe okusigala nga tumujjukira nga PLU Sports Club. Okusooka tufiiriddwa nnyo komanda waffe omwami Cedric Babu Ndirima. Yabadde National Vice Chairman wa Central Region, wa Kampala Metropolitan, that is Greater Kampala. Tufiiriddwa nnyo naye nga omwami ono yafiira mu Nairobi. Olwaleero tuva Ntebe yatuuse n'ennyonyi ya Kenya Airways ku ssaawa 3:05. Nga bwe mubimanyi waliwo okusooka okiriyalinga bode kitutwalidde essaawa namba era okuva Entebbe ku International Airport wano watwalidde eddakiika 45. Twagala okwebaza Uganda Police kubanga etuwadde liidika. Twagala okwebaza aba Uganda Funeral Service olw'omulimu omulungi gwe bakoze era wetwogera wano tumulese wano mu maka aga Uganda Funeral Services agasangibwa wano Ebugoloobi Ebukoto
era bwe tunaava wano e Bukoto enteekateeka eri nti omugenzi bajja kumuyisaako wali ewuwe wabadde mwenna amagye gaffe we tugenda okuŋŋaanira akawungezi k'olwaleero bw'anaavaawo enkya bagenda kumutwala ewa muzeeyi we omwami Cedric Babu. Kigambibwa nti ajja kuyitako bw'anaavaawo wa Cedric Babu ajja kugenda ku Erugogo kwa Arena aba sports nabo baagala kumurisiivinga ku ssaawa 6 gwennyini kati nkunga amagye mwenna aga MK ku ssaawa 6 gwennyini in fact ssaawa 5 mubeere nga mwenna muli kubanga mayi tegenda kutuuka ku ssaawa 6 enkya wali ku Erugogo Arena. Awo nno tugenda okumukubirako eriisa evvannyuma banaabira n'enteekateeka speeches byonna bigenda kubeera awo. Bwe tunaavaawo ku lunaku lwa Friday agenda kutwalibwa e Lubaga bamusabire. Banaamala okumusabira era batuwadde authority titugenda kumuwerekera awo. Twetaaga procession ey'abantu batasukka wansi wa mutwalo gumu okubanga bamuwerekera okugenda e Kamengo. E Kamengo tugenda kusulayo ate bwe tunaava e Kamengo on Saturday tugenda okumuganzika and he will rest in peace. Naye nga tufiiriddwa nnyo atukozeemu omulimu mulungi nnyo naye nga twebaza Katonda olw'obulamu bwe ate era mu ngeri enjogo twagala okwebaza mmwe mwenna aba Salt TV aba UBC ate namwe mubadde basaale nnyo okubunyisa omulimu guno. Pastor Bujingo, thank you very much. May the Lord bless you kubanga otubeeredde musaale mu byonna ebibadde bibeerawo okulwa PLU. Thank you very much. Family tukisaasira nnyo kubanga efiiriddwa empagi Luwaga mu family yaayo. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Little Bird School Mixed Day and Boarding School isangibwa Nansana Kyebando Nsumbi. Bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo. Saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo wekitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawadde byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Bayina emisomo egy'enjawulo nga kwotadde ne computer lessons eri omwana okuviira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri mixed day and boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsombi. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuviira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46
nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku namba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga onalaba nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Feke nnyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakuzetya abakyekoledde. Kwegamba logical emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound, ebyo byonna Logical Construction Company tubikola sebo.